Kuteekawo mbeera wano twagala ensonga yaffe tuleese wano tukooye ejjogo ly'abayimbi okutufuula abapromota oba ba event organizers oba batuyite bonna kye baagala oba basuubuzi oba ki okubanga buli gavumenti eno buli lwerowoozaako erowooza bayimbi bokka fe tutwala nga ababbi abanyonyonsi ekituleese wano ewa minisita Betty Akena wano ye minisita atutwala amongi okujja okumugamba okumulaga obutali bumativu bwaffe twagala kumanya ku billioni za 3.3 ba event organizer abateekateeka ebivu tulinaku sente mmeka kituleese wano so mwagala sente twagala kirala kubanga twagala sente mu zisako zaffe kuba ffe ba event organizer oba ba investor abasookerwako ffe tufuna ebizibu buli kaseera ng'ebivulu bitusaze bapromota abasinga bali mu mabanja lwa kuteekateeka bivulu by'abayimbi teri muyimbi yali agudde lwa promota naye ate bapromota bali mu mabanja olw'okuteekateeka ebivulu by'abayimbi kakati ate buli kaseera bakwata billioni 5 ne bazibawa tetubalinaako bujja betegeke ne musobola tubulayo ebivulu bye bategese ebisatu sente Edikenzo yazirya ne banne bayimbi banne aba federation bitugenda era okulowoozaako kuba Edikenzo kati ye problem yagenze n'abagamba bonna nti bapromota tuli babbi tuli banyunyusi naye nga ffe tulina bapromota abawera 6 nga bagudde lwa kutegeka Kenzo bakutegeka bayimbi ebivulu byonna ebisaze abapromota bonna banobati bonna baketti baluba event ba Emma promotion balunywa yakava mu event jo eyakabuye Semboga ne nyumba yo ne bagitwala kibatute ya muyimbi Sara Kitone mwamulaba nga ali mu labonita ng'obutebe bumutunuulidde temuseka naye yali yategeka ntaate promoter yategeka ntaate musubuzi w'amasimu bamuyita Isa 206 zaafa gwe twogerera yategeka King Saha bamuyita Umoja yadduka ali Kenya ate nga abantu mulaba abantu baali bangi naye ebizibu ebisusse obungi bajjo event kirya process professor yategeka Clever je ofuna bulungi olaba taddaga ngulu yazzeemu okutegeka jjo ng'ali Busoga bino byetwogera saagala tubisaagiramu n'olyoka olaba omuyimbi buli abayimbi bonna 9 ku 10 bonna balina sente z'abapromota ffe tuteekateeka ebivulu by'abayimbi essaawa zino kyemulabye wano eyategeka ekikadde mumanyi ekivulu ky'ekikadde abadde amubanja amukwatidde wanadduka ng'omuyaayi Alima Namakula w'ekimbeewo yeetegese naye federation yemuwadde sente naye nkulayirira wadde 2% bagijeera ekyo kyekiraga obuzibu bw'abapromota twagala batulabe nga ababbi abeeyagaliza ennyo promota bateekateeka ekivulu tuwa abantu emirimu tuwa abamaneja b'abayimbi emirimu tuwa ab'ebyuma emirimu tuwa ababodaboda ne bavuga abantu nga bayita mu kivulu abakyala ne batunda emmere mu bivulu byaffe bonna bokya enkoko saluuni ne zikola perfume engoya bakanyama basecurity ebyo byonna bijja abo bonna bonna bafuna sente lwa promota kuteekawo event naye katono nnyo ebiseera ebisinga omaliriza promota omuyimbi azze ng'omuwaddeko deposit n'alemera mu mmotoka endeberwamu n'ajambusa n'agamba ninze balance naye nga gwe sente ziwatadde mu manerenda yazikuwadde yali kunamala kuvaako nga tewategeseye sente ozijjeeyo bamanerenda ali ku mulyango aganya okuvaako revenue ensonga etulese twagala sente mu sako yaffe minisita atwekwese kyekigambo ekituufu minisita Betty atwekwese taliiwo naye bwe twogerera bwe tuva wano tugenda ggulu kubanga ye mukama waabwe Jeno Sali Musale
tugenda ggulu era betuva wano baminisita bo basaze okutwekweka kati tugenda ggulu ne bammemba boogera twamuwandiikidde ne tumuweereza ebbaluwa n'agifuna ne ku emailo naye asazeewo kwewamba naye tugenda kunoonya mukama we sente mmeka ze mwagala sente ze baweereza be baffe abatukirira pulezidenti ne tumunnyonnyola nga bapromota ebintu bye twayitamu byonna pulezidenti ne tumunnyonnyola nga twetaaga obuvujjirizi okulaba lutya bwasobola okuyambako industry mu kuliriizinga sente baziririizinga nga ati yonna bagitaddemu buli omu okusobola okufuna ku ki ku sente olw'okubanga ffe tuli eno bannaffe babayimbi kati bayagala kubaako ngeri gye banyiga mapeesa bakyuse olutambi lwa promota lwe batandikawo nga baagala okulaba ngeri ki industry gyesobola okuyambibwa ne bagulawo zisako ne bagulawo biki ebintu ebisobola okubeera pulezidenti n'aliriisinga sente lwa nsonga eti ate ekyo kyekizibu kya pulezidenti nti ye omusajja amaliriza okutereeza eno wansi ne twonoona pulezidenti okuliizinga sente yaliizinze lwa nsonga emu egamba ayagala industry etereere abaana bano babadde nga bewola sente babeeko we bazijja babeere nga basobola okutegeka ebivulu byonna nga tewaliwo kigamba nti mabanja ayagala URA etereere nti bino bye tugenda okusasula emisolo gitereere abaana bagamba nti sasula emisolo nga bateredde basobola okusasula emisolo gya gavumenti bulungi nga sisitimu eryokke kati ate pulezidenti yamaze okulirizinga sente z'abapromota ekitundu ekimu ku kyo kati ate woolaba nga sente zitandise okwevuga mu ngeri etali mu kigambo kigambibwa promota bwe binadda ku pulezidenti ne bamugamba nti sente zigenda wa muyimbi agenda kuwulira sente kyezo ezevuga zidda gye zitalina genda sente kyezo namba sente kyezo anti kyetaaga n'omulala naawa ffenna n'ofuna anti batubulire sente bigambo bingi njagala kubategeeza pulezidenti ekigambo kyayogedde kyengoberera kuba ndi mabega wa pulezidenti era ndi wamu naye buli kyayogera kyonna sina kyempakanya mwebale twagala kumanya ku sente ze bagamba ezaabu bagambye kyayogera kyonna kyengoberera kale sebo sente kyezo sente kyezo zebabawadde kakati bekibanga Eddie Kenzo yakulembeddemu ekikwekweto ky'okulaba nti bapromota tebafuna ssente njagala mumpulirize bulungi Eddie Kenzo ekisooka pulezidenti wa federation ofuna bulungi ekisooka bawa minisita Honorable Nyamutoolo ekyokusatu muwabuzi wa pulezidenti baba nga tasobola kuwabula pulezidenti bapromota tuli bansonga okuva n'olwaleero tumubaninze okuddamu okumupangisa ku stage okumala promota bonna tubaninze Eddie Kenzo bawa Namutoolo Honorable Minisita wakati mu kumuwa ekitiibwa atulaze nti tatwetaaga yatukuba enkokole wa pulezidenti kubanga muwabuzi amanyi amaanyi gaffe bapromota ebizibu bapromota be balina bwe tuwogerera munnaffe bamuddusiza emisinde nga bamubanja timulowooza nti oyo Katemba oyo yategeka ekikadde ekyasembayo yategeka Sophie Nanto n'akuba Baana omwana wa Baana bwe yawa bizinesi ya Baana abadde alina ne reference amunoonya tusi mumulabe si Katemba Eddie Kenzo bapromota ffenna abegattira mu kibiina kyaffe tumubaaniza obutaddamu kuyimba ku stage yasooka alye ssente za federation bwe zinaggwawo tunaddamu okumubuuzaako awo wennyini mubaaniza abayimbi bangi balabye ekibatuuseeko abantu bonna be tubaaninze mulabye ekibatuuseeko mubangisa mu nnyimba promota mwenyamu enkwe mpulirizaako ekituuse ku bantu be tubaaninze mukirabye Eddie Kenzo n'abamukiririzaamu mu federation tugenda kubawa lisiti y'abayimbi ba federation tujja kuvayo ne lisiti entongole abamu si bonna Eddie Kenzo atukubye enkokola abantu baavuwadde lwa Eddie Kenzo alina bapromota basudde 5 bamenya amanya balinga 5 nga bategese Eddie Kenzo ebivu ne bibasaana badda mu kyalo tewali muyimbi yali agudde bapromota Eddie Kenzo tukugamba sigala mu campaigns zo
tetugenda kuddamu kupangisa mpaka ng'ozzeeyo n'otegeeza pulezidenti nti bapromota ba mugaso. Kenza ayinza okulwawo okuzaayo amawulire batubuulire minisita alina ssente aliwa ebintu by'emirembe etata yemuleetaleeta tebikola yogerako eri eggwanga ebintu by'emirembe abantu mubawembejja buwembejja ssente bazeegabira onatolako obuwumbi 2 onatolako 3 mwalaba zibasooka otuwa gwe tubuulire alina ssente aliruddawa wetwogerera olwaliro minisita atwekwese minisita beti atwekwese naye tubagambye ti Saturday tugenda kubeera wa mukama waabwe Jeno Salimu Sale naye nga Eddie Kenzo ye tumujja ku stage paka nga zeeyo wa president amutegeze nti bapromota batuufu be batuteekamu ssente be basaana okuwa ssente. Ekibuga kisembayo ssente mmeka ze mwagala zibabawadde ne bababbako sali ziringa mmeka? Essaawa zino bwe twogerera minisita Ngobi yatugambye ziri bilioni za 3 twagalako bilioni zinga 15 zibambi kubanga ffe tuteekateeka ebivu omuyimbi afiirwaki kyemugamba ssente ze bawa abayimbi babawa ssente bagende bakole vidiyo babawaza kisoko tubuulireko nvudde kazinda